It is the final channel, Zanel alongside SPV Graphics. Monday tutandika na mawulire agakabeerawo. Friday yali busy nnyo Spice Dana yakikuba. Tuba tukyali ewa Spice Dana nga tetutegedde nti family yaffe gye tusinga okwagala mu entertainment eya Rema ne Hamuza erina yakabaga. Naye nga tulina bannamawulire abafefesi ba reporter baffe ne baleeta amawulire bagamba Zanel kano wakategedde. Rema wakuddayo ku university asome. Kino kivudde kuki? Kyavudde mu speech Dr. Hamuza gye yawadde. N'agamba Rema yagenda ku university, of course yali Kyambogo ng'akola social work and social administration. Yasomayo semester emu n'avaayo. N'adda mu ndongo asooka anoonya akawogo. Kati akawogo ekaweze oba n'okufuna omuntu omutuufu. By the way, speech ya Dr. Hamuza yabadde very moving. N'agamba nti Rema ekirabo kye ngenda omuwa nino muzaayo enkofiira eno gy'ayambadde ku mutwe olwaleero ereme kuba decoration ng'akola music video. Eberere ddala ng'erina obubaka bwesindika nga kyekyo kyennyini. Ndowooza mwena mulabye ku bifaananyi nga Rema ayambadde kakapu ako ke bambalira ku gown. Kati agenda kusoma okutandika omwaka guno. Tetunamanya university mwagenda naye eyinza kubeera era Makerere oba okuddayo e Kyambogo kuba alabika yali asabye dediya. Kati asome kyetutanamanya oba agenda kusomera social work and social administration oba ekyenjawulo. Naye nga ekyo ekirabo Dr. Hamuza yakimusuubiza. Bwe tweyongerayo Dr. Hamuza yagambye yetalabanga kaana kalina bukodyo nga Rema. Nange nabadde nenneesiika mu buli lwadda Rema ajja n'akakodyo kapya. Buno obuyimba takoma bukomi ku buyimba, wabula obuyimba abussa mu bikolwa. Akamulayo bujuisi bwa mango, akola zi style zonna. Rema Dr. Hamuza wedda buli wayogera agamba akaana kano kye kankola kajja kunzita amapenzi. Akaana ng'akayita n'akaana buli lwenzira kaleeta akakodyo kapya. Nagamba Dr. Hamuza bannaye obukodyo otandise obulangirira bwotyo mulujjudde tosikiriza abantu. Olaba gwe wabulumba tetumanyi. Kati ffenna twategedde nti Rema mu bukodyo buno obwa bakayita kyaka akazannyo kinaakukka bakayita semanyi. Waliwo erinnya ali lyatera okuyita akazannyo ako. Rema mu kufulumya obukodyo oba asiiba alaba mu firimu n'agamba kati Dokita waddira wano nga musimba kano akakodyo. Naye nga tuvudde mu kuzannya, Rema alina okuba yafuna omuntu we ow'essanyu ow'ebirooto bye ne Dr. Hamuza n'afuna. Kuba ebiseera ebisinga twalabanga Rema nga si musanyufu. But I honestly tell you nti Rema ne Dr. Hamuza basanyufu n'omwana waabwe era yamugambye amutraininga kuba dokita. Omwana wa Kenzo. Nze kale wadde Kenzo owulira bubi nti omwana bamukulemesa omulaba, naye kati nga mu famire yo bwe wavaayo n'oyimba sokoleko omwana ono ajja fuuka dokita. Era oyo omwana newe giri myaka 5 ajja sigala muwala wa Kenzo. Kati Dr. Hamuza alina okuba taata mulungi okusinzira we yabadde awa speech ng'alaga nti mukwagala ennyo maama n'omwana yamwagalirako. N'agamba tibasalawo obutaddamu bannamawulire bonna emboozi zonna mutunze emmotoka mukoze biki. N'agamba olutalo luno twalulekera Katonda y'abalutulwanira. Nti waliwo olunaku Rema we yali akemereddwa ng'agamba tubaddemu. N'amugamba kasita tunaalwana ate omulwanyi waffe omukulu Katonda tujja kuba tumuggyeko olutalo olwo kati nga ffe tulwerwanira. Kobo katusirike bannamawulire boogere bye baagala, aba Facebook bakole bye baagala, aba YouTube bakole bye baagala. Ffe omulwanyi waffe ye Katonda era bwe buwanguzi buno bwe tutuuseeko mu mwaka guli ne guno era bagutandikidde mu ssanyu. Jukira omwaka guno tusuubirayo embaga. Olaba graduation party yabadde bweti olw'embaga. Eno family nabagamba yakisa Rema ne Zari nabatongoza. Be bakazi abasinga emikisa mu Uganda. Rema wajja, ebirungi bijja, essanyu lijja, emikisa gijja. Bulijjo mwebuuza Dr. Hamuza sente azijjawa. Era mu speech yeno mwe yavudde n'agamba nti ye musajja musuubuzi. Era asuubula byuma bya ddwaliro. Ate era musajja wa real estate business. Alina bakojja be bataata be bangi nnyo abali mu business. Nga professional yasoma busawo naye ng'omuntu family yaabwe basuubuzi. Ndowooza ye story gye tuyinza obbawa essaawa zino
nga tuva mu weekend. Amawulire tukyalina mangi nnyo, osobola ogenda ku mukutu gwaffe ogwa AFCloud n'ofuna app eyo n'oteeka ku ssimu n'obeera ng'ofuna buli mboozi yonna ebadde ku final channel. Ndowooza amawulire mugafuna bulungi. Zanera alongside SPV Graphics, we out.